Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom omukutu Semakutu ogukuwa echondo ekisinga yenze deni batusaka ensonga zisemasonga wabula njagala okubeera nga mbeebaza ne sekwebaza ina nti mwebale kubeera nga mutubeereddewo mu mbeera yonna ate era n'okubanga mukola ekyo ekisinga most especially ekigatta ate ku ggwanga lyattu Uganda. Kakati nno ebiva ku kibiina ky'abadaffe aba National Unity Platform oba oliawo ebimu ku byo tabiwoomesa nakabulu Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. nakabululu ojja kumbuuza ensonga lwaki era gye ngenze maaso n'okubeera nga atera nkuleetera kyalwaddaki omu ku babaka ba National Unity Platform avuddeyo n'alangirira butereevu nti ye tagenda kwesimbawo ate mu kalulu ka 2026 lwaki avuddeyo n'agamba ebigambo bino era na withdrawinga interest ye mu kubeera omubaka byonna mbikuleetedde osobole okubeera nga ate obifuna butereevu nnyo nyini ddala. Ate era njagala okutegeeza nti musajja mukulu amanyikiddwako obulungi nga mu na PFF okuli Lukwago then kwoteeka ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Medali Seggola avuddeyo ne boogera ebigambo bibadde bingi nnyo nyini ddala kwoteeka Ssemujju Nganda biki byayogedde. Ssemujju Nganda avuddeyo n'ategeeza empuuga nti bw'aba talina nsimbi zifujjirira kibiina ki aveemu kukaabira mu kamera. Lwaki ayogedde ebigambo bino ate ngene wa Mathias Mpuuga Nsamba si birungi. Byonna mbikuleetedde osobole okubeera nga ate obimanya. Yenzedde niyo abatuusaako ensonga zisemasonga n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu njagala okubeera nga nkusaba vidiyo eno osooka ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli ssekinomu ate era mu ngeri yemu nga bw'eri enkola yaffe njagala okubeera nga ate nkusaba vidiyo eno osobole okuba nga ate ogimpera like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi esobole okuba nga etuuka ku buli ssekinomu ate era mu ngeri yemu njagala okubeera nga nkusaba gwe omulungi angoberera nga gwe mulundi gwe ogusosola ba vidiyo zaffe osobole okuba nga osubscribinga konaawo okagamba osubscribe omala okone mu kade okagye personalize okateeke mu all osobole ofuna notification ku mboozi zonna zitukuteerayo. Awo wennyini njagala onzikirize nkutegeeze nti omukutu gwaffe omujjo gwadde ni exclusive wansi awo mu comment section nkuteereddewo link ojagera amazzi n'okuba nga okikolako. Kunsikirize ntandikire wano ate ku bigambo bya omubaka amanyikiddwa nga Honorable Nyeko Derrick. Ono n'avuddeyo n'agamba nti abantu b'e Nakawa ngenze maaso n'okuba nga ebite omulanga gwammwe nguwulira Nakawa West yategeezezza nti si wakwesimbawo era okuyita ku mikutu gye egy'enjawulo avuddeyo n'awandiika ebigambo bino wammanga. I wish to extend my deepest gratitude to all whom have believed in me throughout the years. I have been trusted with leadership. It is with a heart full of joy that I have served you with honor, respect, and a deep commitment never to betray the trust of your vote. I know this decision may not be easy for my team and supporters to receive, especially after our strong belief that we could once again win the Makindye East MP seat. However, after deep reflection, I have made the difficult decision not to offer myself for election in the coming polls. This choice does not diminish the journey we have worked together, nor victories we have achieved. It is my hope that the spirit of unity, resiliency, and service to our people will remain stronger than ever. I remain the man of no corruption, no problem, with humility and gratitude.
Honorable Nyeko Derek. Omubaka ono Nyeko Derek ebigambo ebyo biri mu lulimi olunyanyembe agamba nti mu kaseera kanene yeebaza mu bukkakkamu bw'ekika ekyawaggulu ennyo nnyini ddala yeebaza abalonzi kwoteeka abawagizi abamukkiririzaamu ne bamukwasa eddimu ery'okubakulembera mu Makindye East. Era ebigambo yagamba nti banywanyi mwebali nnyo mwebalire ddala. Nzikiriza nti omulimu gwe mwankwasa ngukoze bulungi era n'akugamba nti byonna ebiriwo era ebibaddewo okubanga avaayo okubeera nga asalendinga oba nga awanika n'agamba nti yavudde mu kalulu kano sigenda kwesimbawo akikoze wakati mu kufumiitiriza ennyo era wakati w'okubeera nga akola okusalawo okusinga okuba okw'amaanyi era okuzibu abangi kwe batya okubeera nga bakola wabula yasazeewo atuule wansi banne bakwate enkasi wabula tekitegeeza nti olugendo lwe badde batambula olwa struggle oba okwenunula nti aluvuddeko wabula lujjagera maaso n'okuba nga lweyongerayo n'omubaka omulala anaabazeeko kwoteeka ye n'okutambuza ensonga endala ez'ekibiina n'abalonzi be abo nno abaamwesike ne bamukwasa obukulembeze. Ebyo byonna abyogedde era n'asiima abalonzi kwoteeka abawagizi be n'abasaba mukkirize okusalawo kwe mu kusseemu ekitiibwa aleme kubeera nga naye ajja kwesimbawo. Mu bumpimpi bwentyo bwentemyetemye ebigambo bino oluvannyuma lw'okubeera nga bangi babadde beegwanyiza ekifo ekyo kyekimu nga ne ba opponents bangi bakyogerako okubanga Nyeko y'omu ku abo ababaka oba oliawo abatabadde nnyo active nga bw'omanyi nti wanaino mu Kampala most especially mu Central nti ebyobufuzi byawo byamataala ate era abantu baagala nnyo okulaba omukulembeze ng'aliko ebyo byakwatako ebyakoze ebikwatikako oba ebirabikako. So bwe kiba kikulemeredde oluusi kaba kaseera kazibu nnyo nnyini ddala. Ewali abavuganya mu kibiina mwennyini wabweru w'ekibiina n'ebibiina ebirala bino ebizze bitondebwawo kyokka ng'okwo kwoteeka ne bano bannaffe aba gavumenti eriko ku kadde kano kennyini. So Nyeko Derek avuddeyo n'assa enkasi wansi n'agamba nti yawannyo weewaawo kyenkozeeko nkikoze. I think oyinza oba okoze decision ennungi Honorable Nyeko Derek era tukwagaliza ekyo ekisinga muganda wange. I wish you the best era kansuubire nti okusalawo okwo kwosazeewo olunaku olwaleero okukoze mu mutima mulungi. Kaakati ebya kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform buli olukya eyongera okubeera nga biranda naye nga sinnabikuwa kansooke nkuwe ku muyimbi amanyikiddwa nga Dax Cartel. Ono yabadde akwatiddwa olunaku lw'eggulo era we yasuze ku poliisi y'e Masalafu. Byabadde bitya? Ono agambadde agenza okubeerako wa shootingira vidiyo ye ng'aliwo alina fulaga ya NUP n'ebirala ebiringa ebyo era ng'ebimu ku byamusibiriza kwe kuba nti yatintinze enviiri emyufu. Sooka owulirize. Kyogamba kati nsaleko enviiri ki? Kyogamba musango okuba n'enviiri emyufu. Si musango okuba nga nina enviiri eki emyufu. Yagwe musajja gwe tukulaba bulijjo ng'oyimba ennyimba omuntu wa ddembe lino eggwanga omuntu aba wa ddembe okuyimba singa aba atavoola. Banze siri muvooze sivoola. Nkulaze nti permission to shooting de wano video tuli mukola video eyo umbrella yaki nze ngamo omuntu totoyambala bob umbrella tweta umbrella ya NUP njimugaye togireeta mtu waddembe okukwata umbrella gy'abakoze eki gy'abayagadde ate otegedde ensonga lwaki Dax Cartel ono yabadde akwatiddwa. Dax Cartel y'omu ku abo abayimbi abatini abaganda okubeera abayimbi ba struggle era ng'abandi bwe babayita oba basalawo okubeera nga bayimirira ku nkyukakyuka oba okuyimirira ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era ng'abayimbi abo ku boyinza okwogera Dax Cartel omuyeruba oyinza okwogera ku musajja mukulu abayikiddwa nga Kabako Nambemu oyinza okwogera ku musajja mukulu King Saha n'abayimbi abalala. Kaakati bwe yabadde agenda shootinga vidiyo ye ey'oluyimba bino nno bye byatuuseewo era tubadde tuli awo ku ssaawa ng'emu ey'akawungeezi nga mawulire gatandika otambula nti free Dax Cartel ng'akwatiddwa lwa nsonga kikubeera ng'ayambadde alina enviiri eza kala eya red ziri tinted n'omu ku abo
ba vixens yabadde ne bendera ya no era nga bamugamba nti tuze tukulaba mu butambe bungi ng'ogenda maaso n'okubeera nga okola obanga oyogera ebigambo bingi era ng'olaga obuwagizi bw'eri ekibiina kya National Unity Platform, which is not a crime. Kubanga mu ssemateeka w'eggwanga lino, the Uganda Constitution, ewa omuntu yenna eddembe okuwagira ekibiina ky'ebyobufuzi ky'ayagala, era neewa omuntu eddembe okwesimba wonna w'aba ayagala, singa aba munnansi Uganda ali registered ng'amanyikiddwa constitution yeno. So kakati bwe twayingira mu multi-party system, enkola ey'ebyobufuzi ey'ebibiina ebingi buli omu kimuwa omwagaanya okubaako ekibiina ky'ebyobufuzi kyawagira kyakkiririzaamu n'omukulembeze we regardless oba kibiina ki ekiba mu bukulembeze. I think for that case Dax Katero teyabadde na musango era ali mu ku-exercising eddembe lye erimuweebwa ssemateeka. One, kasita nga tovumye tovodde tolinyiridde eddembe lya muntu mulala yenna, amazima matuufu oba toyina musango. Ebyo nno bye byatuuse ku Dax olunaku lw'eggulu. Njagala ku vidiyo eno eri emu olabe Mathias Mpuuga Nsamba then kw'oteeka ne Ssemujju Nganda bibadde bitya, wuliriza. Twali tukoze program ng'ejja kubeeramu okuba enkuŋŋaana ez'olukale, mujja kubaamu enkuŋŋaana ez'omu halls mu hotels naki. Tetusobodde kubikola olw'ensonga nnyingi, emu ku byo ebikozesebwa ensimbi nga si byangu era ne tusalawo tukoleko ebitono bye tusobola okukola. Bw'oba otandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga tosobola kitambuza kibeere ng'ebintu ebirala oba ssomero oba bizinesi bwe kikulemerera kiggalewo oyingire ebibiina ebirala oba oddeeko otuule. Nze sirowooza nti wajja kutandika ekibiina ky'ebyobufuzi agende nti bannange neetaaga ssente kinnemeredde bampeeyo ssente, kiba kitegeeza nti kikulemeredde kipaakinga egenda oyingire ebibiina ebirala oba nnyuka. Musajja mukulu ono Ssemujju Nganda mu bigambo bino mukwano kwe Mathias Mpuuga. Mpuuga agamba nti baali bateeseteese bawo n'ekibiina kye ekya DF okubanga batalaaga eggwanga lyonna nga bwe bakola enkuŋŋaana baze tuyinza oyitanga oba delegates conferences okubeera nga balondalondamu abantu bano ku baani abalina okubeera nga beesimba era okwatira ekibiina kyabwe ekya DF bendera. Wabula nno munnange ebimu ku byo tebyasobodde okubeera nga bisoboka. Wabula ekyabiremesezza okubeera nga bisoboka kyekyokubeera nti tebalina nsimbi zimala kubeera nga bakola emirimu egyo. Era ye musajja mukulu Ssemujju Nganda wano we yasinziiridde n'abuuza ekibuuzo nti bw'okala ku makya nga tosobola kubeera ng'oyimirizawo kibiina watandika kyaki era lwaki oba tobyesonyiwa n'ogenda okola emirimu emirala kiggalewo ogenda otandika essomero kubanga lye litajja kukwetaagisa kubeera na bino na biri. Ebyo nno bigambo bya Ssemujju byabadde ayanukula. Oba oli awo ayinza oba directly ng'adde tabimugamba but indirectly ng'amutuusaako obubaka buli omu bwe yandibadde yeetaaga okubeera ng'amanya. Kaakati nno akakiiko k'ebyokulonda wali eri mu kibiina ekya DF Democratic Front ekya Mathias Mpuuga Nsamba kivuddeyo obutereevu ne kitutegeeza nti bo tebagenda kubeera nga baggalawo kuwandiisa oba kunominatinga abo abagala okubeera nga beesimbawo ku bifo ebyenjawulo. Lwaki? Bagenda linda abagobeddwa mu bibiina ebirala byonna bakatwale mu kibiina kya Mathias Mpuuga Nsamba. Era ye agamba olunaku lwe baggalawo n'akakiiko k'ebyokulonda kayite Electoral Commission lwe balina okuggalawo. Kino kigenza okuddirira nga bangi ku bakansala ne bammeeya abataafunye kaadi mu kibiina kya National Unity Platform nga baddukidde mu bibiina ebirala okuli DF, PFF n'ebibiina ebirala ebiri awo. Abamu ne basalawo okujja ku independent. Kanono yabadde nga red flag eraga Bobi Wine nti ababagala okwesimba ku bifo by'omubaka alindeko ng'ebula ennaku nga lumu oba ebula olunaku lumu oba bbiri alyoka agaba kaadi zaabwe babe nga tebakyalina we badde ate nga tebakyalina budde bukola petition wabula okuba nga babivaamu. Kaakati ono n'agamba nti paka ku last day nti ekitegeeza bwe baba bagenda nominating okumala a week number gwe ne bwe babawa kaadi ng'esigadde ennaku bbiri oli ne bwaba basigadde olunaku lumu ajja genda bamuwandiise olw'ensonga bo bajja baba bamaze okumuyingiza mu bitabo by'ekibiina ekya Democratic Front ekya Mathias Mpuuga Nsamba. Sooka obiwulirize nga bwe biri. Twongezaayo era tujja kuggalawo nga ne Electoral Commission y'eggwanga egaddewo
eddakiika weggalirawo naffe tuggalirawo. So tujja kuba tunominatinga abantu paka bali abafuna empapula zaffe ezisembayo nga baggaddewo. Essaawa gye baggalirako naffe gye tuggalirawo. Olukiiko lwaffe olw'eku ntikko bwetyo bwe lwasazeewo. Ekyo twakikoze kubanga nga DF tetusobola kugumiikiriza miranga gy'abantu baagala justice. Twandibaye tusobola okukigumiikiriza naye tetulina ngeri gye tuleka abantu bannayuganda bweru wa process eno enkulu. So process yaffe ejja kutambula paka akaseera ako ate buli omu yeetegese ekimala. Ebyo bye bigambo bya musajja mukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda amanyikiddwa nga Henry Lubowa wali eri mu kibiina kya DF. Ekyo kino kiraga nti bo bayonta era bayala tebalina bantu bajja kubeera nga obaolyawo beesimbawo mu kibiina kyabwe. I think ekyo kyeraga lwatu era nga n'omuzibe akiraba. Anyway, ebyo byo bwe bityo bwe biri ebya musajja mukulu oyo Mathias Mpuuga. Kaakati nno bana MUP abatafuje kaadi bangi bakyagenda maaso n'okwekumamu ogutaaka. Wuliriza. Bagambye omwana omuwala oyo yakunze poloti ese n'aziwa Namuleme. Kati Namuleme muganda wa Kyagulanyi tasobola muyiwa. Era kaadi ya odalinze n'ekyuka. Namuleme nze tolina kyonjagaza sina kye nalikoze. Ekibiina kyammwe nkiweereza n'obwesimbu n'amazima. Twerekereza nnyo senga tuli bagagga. Naye twagamba katuweereze mu bwesimbu n'amazima. N'ekibiina kirina akakiiko lwaki ogamba nti Lubongoya? Togamba akakiiko bakawambye. Olunaku lwajjo byonna Lubongoya yabikoze. Akakiiko bakawambye. Olunaku lwajjo n'abakyusiza kaadi tebakyusiriza ku kitebe. Bakyusiriza mu mmotoka nga bavuddewo ku kitebe bagenzi. Akakiiko kakola ogwako ne kaveetinga ne kagenda ku ground era ne kampa tiketi ne kaddamu obusobozi. Kakati tiketi ogizijjako nakoze eki? Era ezo sente zentaddemu zonna. Are you ready to refund that money? Sente meka? Sikyazimanya zimanya kubanga kisuka mu bukadde 10. Buli kaseera kijja kyoteekamu. Tosobola kukyusa kaadi nga gw'ogijjako tomuyise kumuveetinga kumubuuza lwaki omuggyako kaadi yeewozeeko. Ate tosobola gimuggyako ng'ogiwa omuntu ateesimbyewo naye. Tosobola kukwata Musami mu malembe n'omuwa kifo kya direct MP. Bw'aba yajja kuwumani yajja kuwumani. Ono omukyala yajja kuwumani kansala. Essaawa zo bamuwadde ki? Bamuwadde direct kansala. Ekifo kyataveetinga kati abaveetinga ku kifo ekyo mwatuyitira ki nga mumanyi nti mulina kandidate wammwe. Bwe mumaze okulyako ssente musobole omukola ki? Omuyisaawo. Mwandibadde mugamba kino temukyesimbako twakitwala dda. Tuze tuwulire ebigambo bingi njagala gw'omu abadde mu byogaano. Omukyala ono yagambye nti ekibiina kye kimulumizza obwavu era be bamuleetedde okudda ne mu bwavu. Ebigambo bambi bibadde bingi era obulumi obutegeera omuntu yenna otegeera obulumi bwe. But it's good for someone to keep quiet n'anenyaabo abeetaaga okubeera nga banenyezebwa oba ensonga ne musobola okubeera nga muzigonjoola. Jjukira nti abasajja bano baabategeeza nti buli yagenda eggaluga ne bw'oba wafunye kaadi bajja gikuggyako. Yona omukyala si ye yagamba bwe batamuwa kaadi ng'agenda mu gundi ya Mpuuga. Si ono abamufaananamukko munzijukizeemu katambi ako. So bangi mukyanyiiga era mugenda yomba. Wabula ono naye wuuno yagamba nti nze sijja kubirinda kuwawuma n'MP nzija. Wuliriza. Akalulu kazze mu bantu abannonda era be bagenda okuddamu. Nzija independent kubanga nze ekigendererwa kyange kuweereza bannakampala. So njagala mwenna bannakampala mumagongolola ataano constituencies omwenda ezikola Kampala mulonde Nafuma Shamimu. Oluno tetulonda fulaga, tulonda busobozi bwamuntu. Kubanga ddene tubuliddwa omukulembeze atutegeera. Women Council mugiwulireko abantu ebbanga lyonna omubaka omukyalo wa Kampala yabeera secretary kakiiko ako. Naye bw'abanga tatuulangako ebiteeso ebyabakyala bituuka bitya mu Parliament.
so yensonga lwaki nvuddeyo independent. Nafuka Shamimu agamba nti ebbanga ddene balemereddwa okufuna omukulembeze abategeera ku luno tebalonda fulaga balonde busobozi bwa muntu. Well and good. Kirungi okubeera ng'olonda omukulembeze ali competent enough. And another thing, omuntu ali willing okubeera nga delivering a service eri abantu. Ffe ng'abalonzi ekintu kye tusinga okwagala service delivery. Naye waliwo ebintu ebimu bye tuyinza okubeera nga tutunuulira. Never expect an opposition MP okubeera nga akukolera okusinga ng'akolera mu gavumenti etali ye. Bw'obanga opushinga omubaka wo ng'oyagala kukolera pushinga nga ne president w'ekibiina ekyo yaba akukulembera, then abajja kukolera reason being nti baba bagenda twambulira ku manifesto ey'ekibiina. Ate manifesto ey'ekibiina eba ekwatagana n'eyo ng'obubaka. Lwaki tesobola kolidinga? Naye most of the time bw'eyo ng'obubaka ejja kolidinga n'ey'ekibiina kiri era eriko omukulembeze oli. Era ekirala nti bw'ona agamba nti ngenda mu ofiisi ya minisita gundi olwobingira abantu bange ab'egindi bajja kugamba ekigambo kimu walya. Ate era nabo tebajja kutrusting era tebajja bikuwa lwaki bo bennyini bateekawo embeera ekukaluubiriza kubanga bakubamu ebituli basobole okubeera nga balaba nti balaga abantu nti tolina kyokoze so that next term bakujjayo bateekeyo owaabwe kuba abantu bajja kugamba nti gundi talina kyakoze talina kyatuyambye. I think bw'oba omuntu walowooza era ategeera ennyo ekyo osobola obeera ng'okireasoninga n'okitegeera. So ebintu ebimu ng'ebyo mu bitunuulirebo. Anyway, we wish you the best. Genda ogezeeko malende gyali oba yanaafuna kaadi oba Zahara Lirika n'abalala kuba n'eniyalo egenda kubanga ekola ki nga ereeta. Kakati nno wano nno wuuno ye Wanuupu naye atafunye kaadi agenze mu kibiina kya Balukwago PFF. Meya wa Kampala Saalumgeria Lukwago Nalongo so omukadde waffe akulira isse Honorable Abasuluka abakulu Honorable Lume n'abakulu ab'ekibiina mwenna abakulembeze ab'ekibiina kya PFF mwenna gye muvudde n'abawagizi n'abo abakyagaliza obulungi kusooka mukkirize babuuzeeko ate era mbeyanjulire. Nze Julius Mutebiisu ku Saalongo neddira Mamba era bamaama ba Lugave era nga nze mmeeya wa munisipaali ya Kira era nga nze mbadde chairman wa Kunga owa National Unity Platform owa Kira munisipaali. Nina ssanyu lingi Musajja mukulu wuuyo yegasse ku kibiina kya PFF bingi mu bitegedde meya wa Kira municipality era ebintu bwe bityo bwe biri teyafunye kaadi olutafunye kaadi naaweterawo ekyo nno ki kiraga nti abasportinze baba bamusportinze bulungi nti bulijjo ali mu ntebe naye ng'aliko ebibyo bye yeenoonyeza so si agenda yaki ya kibiina. The moment omuntu wasalirawo okuva mu kibiina okugenda mu kirala oba omanya bumanya kikyalowooza. Kati awo twebalize abaana nga badde City n'abalala abastepinze down nga bamaze okubanga babawangula. Si be bokka olunaku wajjo nalabyeko meya wa Kibuga Town Council badde ne Wanuupu bamusudde amanyikiddwa nga Kagali Henry ne bagiwa Joseph Praise n'awangula. Unfortunately nti Kagali yasomesaako ku Praise ku Xavier. I think it was 2014, around there. Naye Kagali avudde n'akola statement nti ekyamumisiza kaadi lwakuba agenda ku mikolo gy'NRM ekirala busambala bereeti ya Nopu ne Ofulo. Neŋŋamba really nga y'omu emabega ago yavayo n'atugamba kaya talina kyakoze talina kyayambye Nopu talina kyetukoledde wano mu kibuga nga yo. Ne twebuuza ebyo byonna ebigambo biva mu Kagali mmeeya. Ekibiina kibuuzo tukoleddewo ki mu kutunda ekibiina eri bannakibuga nti nze sambala bereeti sambala gundiza mwe ng'oli ku mikolo gy'NRM newankubadde emikolo egy'eggwanga NRM nga yagyefuga n'egifuula ejjayo. Independence, it's not a party day. Lunaku lwa ggwanga even though government eri mu binze naye NRM. Kati gwe lwaki bw'oba ku mukolo ng'ogwo tolaga nti ddala NUP weeri. Ebintu bwe bityo bye bimu ku ebyo ebyadde bibuuzibwa omusajja oyo. So kakati nno meeya wa Kawempe era nga yafunye kaadi ono agamba nti banywanyi n'atafunye kaadi osigala ogasa nnyo ekibiina tubeere bakkakkamu. Abatafunye kaadi mutuufu twajja okusaba kaadi nga tukimanyi nti kaadi wadde tubeera abantu 9 tubeera abantu 10 naye kaadi esobola kugenda wa muntu omu era ensonga lwaki twajja ate ekibiina
abamemba b'ekibiina ogenda okuyingira ekibiina ng'omanyi terms and conditions ne constitution y'ekibiina ng'ogimanyi era okuggyako nga bo baali banonyi bunonyi kaadi naye bw'obanga wajjanga memba w'ekibiina ekyobutafuna kaadi tekisobola kukukozesa nsobi oba kunyiiza nnyo okuba okimanya nti olwaliro bw'oba togifunye ate ekyo ojja gifuna oba ojja kufuna ekirala. Nze bannange bonna bevuganya nabo nabaweerezadde obubaka nabagambye mbayita guli gubadde muzannyo guwedde kati tulina okuzimba ekibiina kyaffe kya NUP tulina okuwangula obwa pulezidenti bw'eggwanga ekisinga obunene kuwangula bwa pulezidenti bw'eggwanga bino ebyino byakuweereza bantu nakusigala nga tubeerawo mu bantu naye ekisinga obukulu kulaba nga nakyemalira tumusuula ettale tusobole okuteeka His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti bw'eggwanga katolina bw'ŋŋamba nti nyinza okunyiigira akantu akatono era ne bwe sandibadde nze ate kyandibadde nange nzikiriza bukkiriza kikaŋŋende neegatte ku bannange tusindule nakyemalira ku bukulembeze bw'eggwanga. Naye n'ekintu kye neebuuza mwesimbyewo muyingidde vetting muli abantu 4 oba 6 mwagala kaadi emu lwaki tokkiriza ng'omulala azze n'atwala kaadi gwe n'ogamba nze mbadde nsinga maanyi nze mba nsinga ground lwaki tokkiriza n'ogamba nti aka tugende n'onno aweereddwa kaadi tusobole okubeera nga tutambuza ekibiina gwe n'olowooza nti ye gwe abadde omutuufu ow'okutwala kaadi eyo sebintu ebimu bwe biti bannayuganda baganda baffe atweddeko ekyamazima amatuufu biswaza era bya buswavu kati ate bw'ona agenda mu kaabonna era ne bakuba akalulu ne bakuwangula nze ekibuuza nnyo abantu nti you're saying that you've spent a lot of money mu mobilization n'ebintu ebirala then who told you kati bw'oba tofunye kaadi ate onenya batakuwadde kaadi weenenya ani yagamba okuba posita ennyingi n'okuteekamu sente ennyingi teekamu okusinziira ku mbalirirayo n'obusobozi bwo bwe buli then bw'oba omaliriza kyenkusaba kiba ekintu kimu muganda wange bwe bamala okuwa kaadi teekamu awo ensimbi ate era embalirire kubanga bw'onassaamu ennyingi n'osingayo amaka ago olwo bwe bakuba mu kaabonna ng'ojja otukaabirira nti amaka bagatuwaala byebyo ebyatwala omusajja w'eri egindi ziti buyikwe ali mu PLU kati mbu yali asinzeyo amaka ge nga bagatwala n'anoonya wajja sente ez'amangu n'akola ati ziti ejjime biki so tubeere beegendereza mube beegendereza most especially ba politicians era kyenva olaba nnenya nnyo gavumenti n'abo aba akakiiko k'ebyokulonda nti bakuumira nnyo abantu mu nzikiza mu butamanya kyova olaba bakola emivuyo egifaanana bwe giti lwaki bandibadde basensitizinga ne basomesa bannansi okumanya omugaso gw'akaluluko n'otaluubirira funa mutwalo oba 15,000 wabula ne bayiga lwaki olonda era lwaki osanya olonda omukulembeze alimu embavu ekyo nno kiba kisobola okugatta ku kitundu ky'okwesa eggwanga lyo okutwaliza awamu munzikirize mbateere wano tusinkane nga Gurudene akkiriza bana nnyo yanze sala zammwe zinkolamu omulimu gw'amaanyi very soon I will be fine completely naye katugira tukwasaganyiza awo waliwadde bakomplaininga ne sound nnyo nnyini ddala nabagamba nno mufugulire bu microphone awo naye ne mugiramuko kateni buli awo buli mu 1.2 babuyita DJI microphone n'endala anyway kijja bakitukola bulungi so munzikirize mbateere wano tusinkane mbagaliza byemunjagaliza. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.